abakulemberwa Kyagulanyi bomanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye neweegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki naye mu palamenti yaffe mwe mulina abaka abayisa ebintu nga tebabitegedde ebatuugana bagamba nti ebitwabiyisa ddi mugamba abantu abagala obukulembeze bafulume amabalagirawo okunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye yabagamba buli agala obukulembeze esaawa 24 agoberera esaawa 24 tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga bwetwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywade wayini abala boogera tomanyi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mukalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo nja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana ebyo nno basebo ne banyabo byogera ku kintu kimu kyokka bakita karakita kuba karakita osobola ojambaza esuuti ng'ene yange karakita osobola ogiyiga okutambula obulungi ng'omuntu naye karakita ebeera munda karakita ye muntu ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe ku nkula yaffe ku saizi yaffe wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu oyo ye muntu yennyini abeera munda njakumaliriza nga mbawa akagero kamu omugenzi Nelson Mandela yatugamba nti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenayena akyusa byakiririzaamu okusinziira ku mbeera ne kwani gwadiringa naye na kuki kyayagala oyo taba muntu wakwesiga. So mbasaba abasebo ne banyabo ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyani abalala bonna akozesa bakozese ekyennaku nti tebayiga bwalonda ono namukozesa kyamukozeseza nasuula nalonda ono namukozesa kyamukozesa nasuula nalonda ono tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulama kuba divertinga kuba Museveni tumufunziza kati ajja kukozesa n'ababo bakusike enteega ababo bennyini naye temuva ku mulama. Omulabe ye Museveni. Buli woolaba nga attacks ziyitiridde, buli woolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukiririzaamu obbalumba, mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulaba tebakyatulumba, mumanya nti tetubali bubi. Ekyo kyebazeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya parliament. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu
n'agamba badu gavumenti bwe mulabanga bano abantu betulwana nabo batandise okumpanawaana mumanyi olwo namaze eddo batunda so bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta NRM bablokinga fe okukyusa abakulira obukiiko bwaffe bwa parliament newankubadde bo baayiwa obukiiko bwabwe bwonna olw'ensonga y'emu ya buli bwanguzi bo ne bayiwa obukiiko bwabwe bwonna naye ate ne balemesa obwaffe okubuyiwa basebo ne banyabo obuyinza bwe mutuwa bwakulonda abantu abagenda okulondoola emirimu bwe gitambula mu parliament abagenda okwopozinga oba okuwakanya oba okulemesa ebikyamu kati ate omukozi w'ekikyamu ye bwakugamba aa ono yalina okunnemesa ono si yalina okunnemesa omubbi bwakugamba ono yalina okutukuuma ono si yalina okutukuuma olina okufunamu ebibuuzo by'obuuza mujjukira bulungi nti twalondako munaffe agende awakanye gavumenti mu parliament naye gavumenti yene egamba aha ono atuwakanyiza bulungi katumweyo n'ogulabo ogw'okutuwakanya obulungi atuwakanya mu ngeri gyetukola ki gyetwagala era ffe abalina obuyinza mu mateeka abaamulondo muteeka ku commission eyo bwe twamugjayo gavumenti negamba aa ono yatuwakanya obulungi yabasigalawo newankubadde bakimenya mu bakikola mu bumenyi bw'amateeka awo muba mumanya ani gwakolera mu mbeera y'emu abali bakulira obukiiko ffe twabalonda ng'ekibiina ne tubasindikayo naye ate abantu betuvuganya nabo bo ne babalemezaayo ffe nga NUP tulonda omuntu ne tumusindikayo era ekiseera bwe kituuka ne tugamba akati gwe vaayo kati ffe bakooki gwezanya wano gwe vaayo kati ate omuntu gwosamba naye bwagamba ono golokipa gwe muba mutemuleka mu goolo kuba ye bwe tukuba goolo agweriyo n'enywa mumanya gwakolera gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane. Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital. Wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko noti 789 noti 233 96 ne noti 7 noti 39 57 Ulira obuwomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery
ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 54 ne noti 7 4 7 Pizza Origin tulya kyaddala. gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigomu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okulira n'omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 772 98 nei noti 758 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.